oye, Muhoza Amalako. General oye, Muhoza Amalako. General oye, Muhoza Amalako. Kakati banaye, Semuchunganda, Sechikubo, Nyeko, twasaze gota, esawa yonna, tuli mu kizimbe, General Muhoozi. Kale tweyanzege atulaba ku Soul TV njagala kwogerako n'omu kuba aspirant oba abagenda okubanga bakiikirira abakyala naddala abavubuka wano wennyini era kubanga njogerako naye tuli butalevu ku Soul TV buuzaako kuba tulaba. Tuli basanyufu nnyo twebaza management ya Salt TV olwa coverage eno gyetuwadde ate twebaliza ddala Pastor Bujingo olw'okubeererawo ekisinde kyaffe ekya Patriotic League of Uganda. Olwadala tuvuddeyo ng'abavubuka okutambula okugenda ku palamenti nga tulaga obutali bumativu olw'enguzi esusse eri mu palamenti n'abakulembeze abalekeddeawo ofa okuteesa ensonga eziruma Abannayuganda ne beesiba ku CDF waffe General Muhoozi Uganda kuno kulabula eri ababaka ba palamenti ababadde balowooza nti bagenda kola ssente nga bavaayo okwataakinga chairman waffe General Muhoozi Kainerugaba leero bubakeeredde ffe abavubuka abatali mu gavumenti engeri gye tulina okukola kusitula ddoboozi lyaffe nakwekalakaasa okulaba nga tuli obutali bumativu mu ggwanga lyaffe. Honorable Nyeko tujja, Honorable Kajwenjo tujja, Honorable Ssekikubo tujja ate Madam Speaker nawe weteeketeeka okureceiving ekiwandiiko kyaffe ku lwa Katonda n'ensi yange. Tweyanze njagala kwatwalako ate eri gye twava Kapchorwa gye twasookera nga ndabyeko wano abava e Kapchorwa ngenda kubanga ntamala naye nga gwatulaba ku Soul TV abo botunuira ekifaananyi kino background eri wano olabira ddala nti obuwagizi bwo balina bungi nnyo. Semberako wano katono tusooke n'amanya ssebo. Amanya agaba William nga bulijjo omuwagizi wa General Muhoozi lukulwe nze nzize wano nalekereza emirimu gyange ninva embalala nasuze entambula nga ngenda ku parliament njagala ndabagane n'oyo Honorable Nyeko oyo atyoba linnya lya mukama wange CDF wa Uganda next president wa Uganda omwagalwa wabangi nanga miliyoni z'abavubuka eziri wano. General Muhoozi gwe tuyinamu essuubi ffenna omuntu wa Honorable Nyeko bwe bagobyegaba nabugamba tetukwagala genda otyoba oleeta erinnya lya General Muhoozi Nyoko wona wooli tugenda kufaafagana enjogera lyaffe lyemu NRM now no PLU next anti chairman wa PLU General Muhoozi Kainerugaba tukoye ejogo eryabo bali b'enguzi ababeera mu parliament akakabonda kekweka mu parliament nga kono n'erinnya lya General Muhoozi Kainerugaba. Mwetegese okuwagira omukulembeze w'eggwanga mu kalulu tumuwagira 10 ku 10 oyo ye muzadde wa ffena General Museveni ye muzadde wa ffena era ffe tugamba nti Museveni now MK next muzayi wakola nagamba ekintu kitadde General MK ng'akola ki ng'enkasa agikwata. Okay, atulaba ku Soul TV kanzireko wano ndabako komanda ayambadde nga munamaje ayina ne rank wano saagala kumanya oba yaani njagala kumanya buza kwa tulaba ku Soul TV. Komanda Bros Kamale tuze wano ba foot soldier okulega obutali bumativu bwaffe engeri gye bayisamu omukulembeze waffe okuvoola erinnya lye n'ekitiibwa kye bye bituleese wano. Okay, muja kutusonyiwa Sorry? tuti ekibatwala ku parliament kulega butali bumativu okuvoola mukama waffe. tweyanzege mujja kunzikiriza nzira eno twagala Muhoozi asobola twagala Muhoozi asobola Muhoozi amalako Muhoozi asobola Samujufuruma Onyeko furuma Muhoozi amalako Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.